program ebera totozi connect wanoka ku LMTV Uganda nata yabera jibatusa kwa simulala nyo abera mwana mwala baby cheese ndi baby wa mami banange mugamba mutana nga wanyogera sawa sino tuli wano nansana ngera tusazeko abana ba infant abana ba Jesse infant banange tugenda kuba bananga mulaba abana gofe abana ba Jesse infant banange ulira banange ekintu kino twakikoleredde banange kigenda kubanga tisuku gwo muzadde wenali yeye wakatote myatunula butunuzi nange baby chi agenda kubanga njikutusaako banange nayenga ali mabega wa kamera bamwise mwana mlenzi Lawrence the Virgin Boy ate producer wange nabera mwana Joma Kenza atagenda okubeera nga bitema bamwise Smith ne director wange omu wati Princess Agatha neyungako nga tugenda ku stage tubalage kye tuyinawo banange wiyo mujiki jangu tugenda fena banange muje tugende banange ekiri wano kino kikabuka ku stage oh my god omuzadde wena gowena abadde oli eyo banange nkugambe ki banange wenjogera saawa zino tugenda ku stage okubanga tubatuusako ekigenda mu maaso ye lwakinedda n'abazadde twabasanze dda batuusedde banange gwe tunula butunuzi banange kika laba sokola abana we bakikola banange laba banange abaana bali waneno banange tebakikola banange sokola banange laba abaana banange anti nze ndi baby cheyi kamala ogenda okweyungako n'omwana wanji otulaba banange kikesiri waneno ku stage nange baby cheyi obuwati omwana wa mami mbabuzaako banange otulabye tuli mu kuyimbirako bazadde wano abaana banange ekintu kikabuka gwewe n'omuzadde ali eyo nga banange osuwa bingiko bwenaasuulira ebitone by'abaana abaana obasuulira ebintu bingi banange sokolabe ekiri ku stage banange nange kansire wano sooke mbere akokonka bawanga ddala kintu kyekyo bamama batoba
ekyo news you want to know my name nagamba munne nenawe lero tata simulaba mama simulaba kalize evudde ku stage
St. Infant and Nazareth School. Mwebale kujja leero bannange, mwebale kubeerawo na kugumikiriza nkuba. Katonda abawe omukisa. Bampise njogereko maaso gammwe leero era sijja kulwawo. Maze okubaaniriza mwebale kujja. Tusanze nnyo okubalaba. Mwebale kwagala abaana, mwebale kwewaayo buli kimu. Mwebale ddala. Nakwogera ku bintu si bingi. Ekisookera ddala nga sinagenda mu maaso njagala ntwale omukisa guno nebaze bannaffe aba TV, HDTV, Star TV ne LMTV abaddewo okwata omukolo guno nga bwe gutambudde. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Njagala n'okutuusa okwebaza kwange eri omukulu w'essomero Director Madamu Naziwa Robina, n'okutuusa okwebaza kwange eri ekiticha n'eri abasomesa bonna, kuba kyolabe wano leero tekyalisoose singa tebassaamu bwagazi, singa tebassaamu ssente zaabwe, singa tebassaamu biseera byabwe. Bakwireko mu ngalo. Bakoze omulimu gw'amaanyi. Si kyangu okukwata abaana bano n'obatendeka ne bajja ku stage ne bakola kye bakoze ekinyumira abantu. Bannange mwebale nnyo, mwebale ddala. Ku ssomero lino ngeri mukimanyi, wano we tuli leero we wali primary P1 mpaka P7. Tulina section ey'emmanga ewasomera abaana aba nursery, abaana aba baby, aba middle n'aba top. Mutegedde bannange, era twagala okwebaza akulira essomero ery'abano engulu ekiticha waalyo okubeera nga yakoze omulimu omulungi. Esobola okutuula nga tutudde leero ne tunyumirwa abaana baffe ne bateeketeekedde. Si kyamanyi ekyo bannange? Tusubireko mu ngalo. Tulina abakulu b'abazadde, tuli ssomero erikkiriza mu kuwuliriza n'okukyusa mu nkola yaffe. Watukkiriza nti ekintu ekitakula kiba tekirina gye mu maaso, kiba kijja kumala kife. Essomero lino abadde naffe okumala akaseera mulinayo ewa gye twava. Twatandikira amanga wali ne twambuka engulu eri, leero tuli wano era nga muzze mulaba nti tuzze nga tulinnya amadala nga twambuka. Naye ekyo tekisooka singa tuba nga tetuwuliza kuva eri bazadde. Mutwabula nnyo, mwebale ddala tutuwabula mu bintu eby'enjawulo by'okusoma y'abaana, embeera y'obulamu, enkola yaffe ey'emirimu. Mutuwabula ne mutuyamba okubeera nga twerongoosa. Katonda abawe omukisa olw'ekyo. Mwekubiireko mu ngalo abazadde. Mukiikirirwa omwami n'omukyala, waliwo akiikirira abazadde abaami, mutuuze wa kunansana, musajja wa kitiibwa, amaze okufuna ebbanga ddene. Ate abaana be bonna basomedde wano. Abamu bali kumpi nagenda ku yunivasite naye nga batandikira wano paka ebali kati. Omwami oyo bamuyita Mwami Kyambadde Muhammad. Mukubireko mu ngalo, kansabe atubuulireko. Bannange obugalo. Oyo Mwami Kyambadde, omukulu w'abazadde abaami. Bw'oba olina ensonga yonna ng'oli mwami ng'oli eyo, osobola okumutuukirira n'akituusaako. Ntegedde bannange, tulina n'omukulu w'abazadde akiikirira abakyala, naye mutuuze wa kunansana era nga mukyala naye wa kitiibwa wa buvunaanyizibwa, tayisikamu maaso. Naalongo Mulamba nga ye mukyala
Narongo Lwanyaga. Bannange abawulireko tugwe ku bugalo. Abantu abo ababiri bayimiridde nnyo n'essomero lino. Era batuwulira bingi nnyo ne mubatuusaako eyo. Amalamudde nga ngenda butale ku nsonga enyumiriza nsonga okwebaza abazadde bonna aba top class. Mwebale nnyo mwebalire ddala kuweerera abaana bano kubanga mba temutadde mu school fees na kubasobozesa kubanga bajja ku ssomero okubakeeza ku makya baba tebasobola kutuuka ku kino kye batuuseeko olwaleero. Abaana benjagala okwebaza be basomesa ba top class abataddeyo amaanyi okulaba nti basomesa abaana bano okulaba nti batuuka ku ttaala nga basobola okukola ekyo nga kyemulabye demonstration gye babalaze. N'abaana ba top class mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nti mussaayo omwoyo nga tica abasomesa. Banaye abaana mubakubireko mu ngalo bano nga nyimirira mu buyinza obumpeereddwa administration ya Jase Ivan School ngenda kubanga mbasomera amannya g'abaana bano abasobodde okubeera nga bakorifayinga okutuuka ku ddaala eriddako erya P1. Omwana asooka tulina Nabatanzi Parona banaye mukubireko mu ngalo. Tulina Kisakya Eunice bw'ensoma erinnya lyo ng'owanika omukono gwo ng'obuubira. Tulina Male Ryan Nakabugo N. Tulina Mwanja Eric Nalubura Anxious Paulette Trevor Naluyima Shivern Nakaleya Michelle Serunkuma Hammer Nachito Glazing Gowi Air Kajumba Zaid Usinja Grande Nakabito Farouk Twina Kaira Twina Waswa Kato Achiro Nesta Nawira Birunji Elisa Batuwete Nayebale Angela. Bane mubakubirako mu ngalo. Kakati obutamala budde bonna ngenda kubanga mbawa ebiwandiiko byabwe ebikakasa nti ddala kituufu bamazeeko omusomo gwabwe gwa nursery basaanidde okweyongerayo nate ku primary. Kati omuzadde wa top yenna ali eyo bw'owulira erinnya ly'omwana lyo nga ndisomye oli wajjemba okujja wano mu maaso ne mwekubisa ekifaananyi n'omusanyukirako n'omuzzaamu amaanyi okulaga nti kyakoze kyamaanyi nnyo. Kale katugende mu maaso. LMTV Uganda mugamba mutanye nyongeredde ddala okubabuzaako ngera nga wekimanyi nti programu ebeera Totozi Connect wano woka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 wok
baffe ab'olunaku olwaleero osobola okubeera nga naawe obabuuzaako tambula nange nenti kugambye ze baby she nkola binyumira byokka bannange okuba nti nenkuba naye etonye naye temufayo tugenda kuba nga tukikwasaganya amagezi kakati no wentuukidde waneeno ndi waneeno n'obwana obuto abaana abaweere banaye banekaanekanye lw'okuba nze tebampadde enkofiira kwambalako bannange abasomesa waneeno simanyina kumanya kambuuze ku baby how are you? I'm fine. How are you? I'm fine. In which class are you? Top Top class. class. What is your name, baby? My name is Kara Favor. Favor. Banange. Favor. Owulira otya okuba nga oli ku mukolo guno? ogw'okuteekateeka abaana Awulira bulungi. Kiki ekisinza okunyumira ku mukolo guno? ebisinga obungi bwembeera ngenda ku kyaki oba ngava ku kyaki Watuyimbiddemu. Sooka onyimbiremu obuyimba bwe mutera okuyimba nga muli ku ssomero nga muli mu class. bakwiye kutaka babuuka mu biseera ebyekkanisa Nyimbiramu. balina okugenda ku masiisa ag'enjawulo Nga bujjukira kale nyimbiramu leero k'oyimbye wano ku stage. nakugamba okulagirira abaana ekkubo ery'okutya Katonda Wowe bannange omuto yeerabidde naye kambu
batubuzeeko ku bano abalala ate bo bannange bagenda kubanga bo batugamba bata bannange. Baby, how are you? I'm fine. What is your name? Treasure. Honey? Treasure. Favor? Treasure. Feza. Oh, in which class are you? Top class. Top class. What is your teacher's name? Not just Teacher Asia. Teacher Asa. What is your mother's name? My mother's name is Goretti. Goretti. Okay. Teacher kisinza okunyumira olwaleero. Abazadde mbegayirira tusse abaana mu kkubo ery'okutya Katonda. Tutendeke abaana okutya Katonda. Bannange omutya bannange ngenda kubanga nnyo bagenda kubanga bo batubuuzaako batubuulire abaana banekanekanye bakutte ebyokulya naye nze tebaagala kumpaako naye ngenda obbakyabwa. Hello baby. How are you? I'm fine. What is your name? My name is Nakavita Fauza. Bana Fauza. In which class are you? I am in top class. Top class. Wow. What is your teacher's name? It's Teacher Asia. Teacher Asia. What is your mother's name? My mother's name is Kabasingus Jacinta. Oh, wow. So kombulieko ku daddy ne mami osinga kwagalani? Mother. Mother? Why mother? Nze nsinga kwagala daddy. Kati gwe daddy tomwagala? Omwagala. So kombulye walidde emmere ki ng'ova ewaka? I eat chapati. Chapati? Oh my God. Leero kayimba ki k'otuyimbiddemu wano? I'm not sweetening. Yimbiramu? Ye bw'atyo bw'agambye naye nga bannange ngenda kuba nga mbuza ku baana bannange bali wane no banyumiddwa naye kambuzeko no baby bannange. What is your name? My name is Nakabgo Nicole. Hey, in which class are you? I am in top class. Oh, what is your mother's name? My mother's name is Shiba. Wow, what is your teacher's name? My teacher's name is Teacher Asia. Bannange leero nyumiddwa sooka nyimbiremu akayimba k'oyimbye wali maaso. Tuli wano abaana b'essomero. Mpulira essanyu ly'amaanyi nnyo kubanga abaana bange bano basobodde okubeera nga baqualifying okugenda mu primary 1. Kyamaanyi nnyo. Ya kiba kyamaanyi nnyo eri omwana oyo okulaba nti bagenda omutikkira okuva ate mu nursery agende mu ddala eriddako. Kirungi nnyo. Kati kino ekintu ekyokutandikawo Jesse Infant Primary School kyava kuki nga mmwe Kirooto eyatandikira ddala already yali musomesa bye yasoma. So kati n'agamba yes katutandikewo ekigenda okuyamba eggwanga tupere nga ffe tuproviding at least education erimu omulamwa education eyeesigika kyekyo ne tutandika nga vision yali emabega wa byonna. Kati omukolo guno eno bannaye ndaba abaana obwedda bakola ebintu bingi bapresentinga wali eyo abazadde abagamba nze abaana bange sibaagala kubanga beegatta mu bintu bya kuyimba bino kati gwe abazadde abo bawa magezi. Abazadde abo balina okukimanya nti oluusi si byakusoma byokka byebireetera omwana okutuuka ku kyayagala otuukako oba okutuuka waggulu. Oluusi ejinza obba emikono gyoba ekitono kyo nekikutuusa w'olina okutuuka. So omwana olina omuleka n'akola kyonna kyonna kyalina okukola tomanya mukisa gwe wajje guli ge magezi gembawa. Ate bano abazadde baba batayagala kusomesa abaana namukomya mu P7 n'amuleka awo n'atamusomesa n'amuzza ku kkubo okutunda kasooli miyembe obawa magezi kyabo ddala abo. Ekyo si kirungi n'akamu. Omwana oba omuzadde oba olina ofuba okulaba nti omuteekamu kyonna ekyetaagisa okumuwa bright future abeere nga naye akaseera kaako mu maaso alina opportunities eziwerako aleme kubanga relayinga ku kimu ng'alina ebintu bingi. Yes. Kati abeetaaze erinesi okuba ndabye ebintu birungi abaana bapafominga bulungi abeetaaze ayinza bajjawa kubasangawa? Tusangibwa wano eno ku Nansana masitoowa okkirirawo bw'okkirira ku Mpanga Road era oba osanga essomero eryo baliyita Jesse Infant School bu signpost oba obulaba oba otuuka oba osobola notukubira ku nnamba y'essimu n'otubeera nga twogera ebisingawo osobola otukubira ku nnamba yaffe ya MTN 0772
86 8478 oba Airtel 0704010939. Okay. Yes. Njagala kati abazadde obawe obubaka obusembayo wamu n'abaana be musomesa wano ku Jesse. Abazadde mwenna mwebale nnyo okutwesigisa abaana bammwe mukoze ekintu kya ttendo nnyo naffe nga tubasuubiza nti temugenda kwejjusa omwana wo wanaatuukira okuviira mu ssomero lino ate okuyingira mu secondary ajja kuba nga alina ekituufu kyennyini kye yeetaaga omutwala ate mu maaso. Akati mu kaseera kano kanyanjule abantu betukulana b'emirimu gino newankubadde ng'omukulu w'abazadde baboogedde dda naye naye kambogereko abakulu b'abazadde tulina okusayiriza omi ey'omukyala tulinayo omukyala Naalongo Lwanyaga muyinza okumweyongeza ne mumulaba ali awo mukyala munene mwekubika bulungi mwami Kyambadde naye ali awo naye aliwaddenga okuyimira naye nga natubuubirako bannange abantu abo batukoze obulungi okanitono mu ssomero lino buli watukola ekintu kyonna abazadde babiri abo bayimirira nnyo mu nsonga zaffe ne bakwata mu nsawo zammwe olwabwe ne bakola ebirungi wano era amazzi ago gemunywa bannanga amazzi oba wanywedde kukuzi tonna abakulu b'abazadde abo be bagatugulidde banne twakuleko mu ngalo temunnanya bambi naye mujja kugalaba akokumye bataddemu akasente mwami Kyambadde tumwebaza nnyo ate mu ngeri ey'enjawulo kuno webala nnyo ssebo okutugulira nga amazzi watugulidde mukyala Naalongo tukwebaza olw'amagezi g'otwa mu nsonga ez'enjawulo webale nnyo nnyo webalire ddala kati mu kaseera kano kanyanjule abalala tulina wano essomero lino tubannange biri organized mu ngeri yaalyo tulina abakulu abakulira essomero lino betuyita board of directors. Essomero lino lirina abadirectors abalitwala abali wano ku ntikko y'abantu bonna kambanjulira abantu bano abali ku board of directors baba bandi mumbi basobola okugjako wano omu ku bo bamuyita Kirabo William is a member of the board of directors. Tulina omulala bamuyita Kisache Roda is also a member of the board of directors. Where you are akondoza watambudde mwana abazembe oh is here you are there a member of the board of directors. Tulina omulala muta Jane ali naffe naye wano is also a member of the board of directors. Directors siri omu kuli abantu bana is a board kitegeeza nti essomero likumivu eriisomero lyetwaliwo omuntu omeeka nga yasalawo byonna okugwakwali okuba kwangu naye nga muba muli bangi nati likumidde ogyeko abo tulina management committee eriko abantu abasajja n'abakyala enkabo ekwatanga 13 enjasaliggu 10 bameka management committee nabo sijaabayusa amanya n'eddoboozi nze omukulu Swata Albert manager ABS TV ate nga ne mu kiseera ky'aba MC kyeboogeddeko kya MP siri MP wabula mayor to be abiri mugumu Kawempe division wenzijira saagala mubuuzeewo naye nga kyekyo siri ku byabufuzi baba tuzze kusanyukirako abagole baffe bano ab'olunaku n'okulaba nga baba olunaku lwabwe wakirabagole abagole bano ngenda bagule nga kuleeteka soda bakanywe